erinnya Tayebwa bwe mba ndizizza mu Luganda ndowooza ye Muteerabira. Tayebwa Muteerabira. Abantu abasinga temumanyi Tayebwa, naye Tayebwa oyo Deputy Speaker wa Parliament ya Uganda. Tayebwa oyo kamubannyonnyole mumutegeere, mulabika temumumanyi. Omanyi bwe tusirika tetusirikira bwereere, wabula okusirika kwaffe abantu abamu just tuba tulina we tulindidde, we tuswamye, lugamba oyo nti kamulinde tikale. Mwe mwenna bukyanga Tayebwa oyo abasinga temumumanyi, mumulaba bulabi, era Abannayuganda bangi nnyo tebalina buzibu ku Tayebwa. Ge mazima, Abannayuganda bangi nnyo tebalina buzibu ku Tayebwa, era tebalina kikyamu kyonna kye balaba ku Tayebwa. Abannayuganda bangi nnyo basobola okuwolereza Tayebwa, era ensi eno ne bweba ekyukidde wano bangi tebasobola kumanya Tayebwa yaani, azannya loolo ki mu gavumenti ya Museveni, yaani omutuufu. Kakati nze lwaki nzize leero mbabuulire Tayebwa yaani? Tambuza vidiyo eno. Sigenda kubuulira jjajjaawe, sigenda kubuulira kikamwava, sigenda kubuulira wajasibuka. Nkubuulira yaani loolo ye. Bannayuganda, gwe bw'oba wajja mu struggle eno nga wali olowooza ozze just kuwala na mujja wa maama wo, kwata nguguuzo oddeeka weebake. Bw'oba gwe eno struggle wagijjamu ng'olowooza gavumenti ya Museveni just mpalana ya mujja wa nnyoko, ffe abakimanyi tukimanyi. Tayebwa gwe mulaba oyo azannya loolo. Kambabuuleko, Tayebwa alina obuyinza okusinga Anita Among. Mwe temukimanyi, era bangi mujja kuddawo Anita toyogera. Kakati kambabuuleko, Anita Among byakola obuvumu abamu ku baabujjako yoyo deputy we oyo gwe bayita Tayebwa. Anita Among wali omulabyeko nga ayisa mu Tayebwa amaaso, era wali omwegenderezaako ng'atunuulira Tayebwa, era wali omwegenderezaako ng'ali wamu ne Tayebwa. Anita Among, Tayebwa ali powerful okusinga Anita Among mu gavumenti ya Museveni. Ate munnaye kubalina ku buyinza mu gavumenti ya Museveni, Tayebwa mwali. Ate oyo Anita Among tayina, oyo puppet dole. Speaker wa Parliament omutuufu ye Tayebwa, si Anita Among. Eri just condom bakozesa nkozesa. Kakati mwe abatakimanyi, kino byenjogerako abakimanyi bakimanyi, mwe abatakimanyi mwe mumanyi. Kati njagala kubabuulira, kansubire nti Tayebwa era tagenda kwerabira bigambo bino. Oyo gwolaba namuwulirako mu sinaali y'emu wano ng'aliwo omuntu amwogeddeko ku social media, yavaayo okukakasa nti ekko limuvaako. Oyo gwolaba oyo, abo be basajja abali mu gavumenti ya Museveni, bamafiya abakabi butasobola kulengerako wadde akakica wadde kasirani wadde kikyonna, abafaayo okukozesa bano banita buli kikyamu. Oyo Tayebwa kyeyandikoze, oyo Anita Among yakimukolera, n'amulipootingira kino kiwedde. Mwabadde mwagala nnamba, nze nabadde just netaga namba okola omulimu gwammwe, si Bannayuganda abo ba Tayebwa. Oyo Tayebwa mu gavumenti ya Museveni alina sse, era mu balina sse mu gavumenti ya Museveni Tayebwa mwali. Njagala okubabuulira kino, mpuliddeyo agamba mbu Tayebwa ayogera ate n'agamba mbu ambasada wange. Yes, oyo Tayebwa deputy wa Anita Among. Ambasada mu nsi yonna gy'abeera ali, abeera ali presentinga ggwanga, abanga president w'eggwanga mu nsi mwali. Kakati Tayebwa abeera wansi nnyo ku president mu mateeka. Era bw'olaba ambasada n'olaba Tayebwa, olaba nga ambasada w'amaanyi eri mu nsi gy'akiikirira, kuba mu nsi ng'ali eri aba w'amaanyi. Oyo ambasada gw'olaba aba ajiikirira eggwanga lyaffe lyonna. Naye lwaki yamuyise nti my ambassador? Kubanga ambasada eno gy'ava ba Tayebwa be bafugayo, be baba appointinga, be basalawo genda otukiikirire.
oyo Tayebwa wa bulabe n'okusinga mwe mulowooza. Mwe kye mutamanyi nti Tayebwa alina kamafurage. Bano abantu tebeenyigira mu bintu bikyamu bano Batayebwa. Batayebwa balina ssente, balina obuyinza, bakozesa biffe bina Uganda ebitalina magezi bya internet amongi bye bakozesa, bino bimpuuga ebyo byani bibakozesa, bino simanyi bino kino ekisajja ky'engulu ekyo kyani ekya DP ekyo kyagala okwesimba ku speaker mukiyita kyani ekyo omusajja yali ow'amaanyi naye naafuuka abo be bakozesa n'olabanga bonna ebikya bibeereze bakambwe ennyo naye nga bakafulu bebo Batayebwa. So bemuba mpulidde mwemulugunya lwaki ayogera bw'atyo nti ngenda kuyita abakulembeze bonna aba Africa tugende tukyalire European Union Parliament. Tayebwa mutambuze video ajja zikiraba. Tayebwa njagala ogambe nti European Parliament kye yayogera nkya yagamba akalulu kaali fraud negamba akalulu kaali military operation. Kiki kye balimba tewali kye balimba bye bayogera byali bituufu. Okwo kwekaza kwammwe Tayebwa, kwekaza kwammwe tukimanyi nti government, in fact si government, tukimanyi nti abayeekera bawamba government yaffe eri under military rule. Amagye gawamba ensi yaffe, amagye gabayeekera gawamba ensi yaffe terina bwetowaaze n'akatono. Ebyo bye muwoza mbu sovereign mu akasiika mwe ka Uganda ke kasinga okuba n'ebbanja kumpi ku Africa wano keewola basajja mwe mwewola. Gwe kyoba manya Tayebwa gwe genda eri yonna naye amazima go bagamanyi. Amazima eri Parliament gyoyagala okumanyira egamanyi. Buli ekyagenda mu maaso bakimanyi. Mulina ssente muzikozesa mugende muliise abantu enguzi mukole kyonna kye mukola, amazima bagamanyi. Ekirungi Omunnayuganda akimanyi. Omunnayuganda kati amanyi, mufuga kati abamanyi, era mumanyira abamanyi. Ffe tumanyi, amaaso twagazibula tubalaba. Byonna ebyakolebwa mu campaign, ezo si campaign. Mwabba akalulu Museveni agenda kwerayiza kubanga mwawamba ensi yaffe Tayebwa. Mwagiwamba, tuli mu military rule, magye ge gafuga ensi yaffe. Tetulina mateeka just kamafurage mwekweka mmeekweke. Ensi yaffe teetengeredde. Ensi za Africa zonna ze mwekwatako zeze z'abamenyi b'amateeka ez'abannakyemalira abayisa abantu baabwe nga mmwe. Tulabye n'abasajja mmwe abaddugavu ng'emitima gyammwe gyabali abasajja abajja okutufuga abazungu. Emitima gyammwe gisingako ne bali abafuzi b'amatwale. Tulina abafuzi b'amatwale mwe Batayebwa abambadde nga ffe abaddugavu naye nga muli babi. Ensi yaffe mugiwambe tukimanyi. Byonna bye mukola Tayebwa tubimanyi. Naye Katonda lunaku lumu ajja kubavaamu. Bano abasajja tebalina nsonyi. Bano abasajja tebalina nsonyi. Tayebwa ayogerera ddala nga ali ku mazima. Ayogerera ddala ng'omulabira ddala nga yeefudde ali ku mazima. N'akaga n'okukaga. Lwaki boogera ku ggwanga lyaffe eriri sovereignty eryetongodde? Ggwanga ki? Tayebwa nga temusobola nakola kati ka kibiriiti. Ggwanga ki nga ne siripa obusiripa muzi importing. Siripa nazo temusobola kuzikola. Nigiina temusobola. Tewali ggwanga kye lisobola kukola. Ggwanga litobedde mu mabanja. Obubbi, enguzi. Sovereignty. Oba ogera ku buyinza bwammwe n'empisa zammwe embi n'obulyake obulyaz'amaanya okufuga Abannayuganda ng'ente. Boogedde bubi. Tayebwa oli musajja mubi. Ffe tukimanyi naye lwakusirika. Tukusirikira kubanga weekweka bulungi, weebikka bulungi, wena weeyisaako. Wali olaba nti ayogedde bubi mbu kati oddukira. Muzannya good cop, bad cop mu Parliament. Naye tubalaba.